niwe tujjidde ku mpewo wetujjidde ku mpewo nga tetunnaba kufuna statement yonna ndala okuva mu kibiina kya National Unity Platform ate era nga tubadde tetunnaba kufuna obuulio statement yonna okuva ku poliisi naye ng'abeerabiddeko n'agaabwe n'obutambi bwagenze maaso n'okulabika nti bwasaasanya akawungeezi babadde balage bamukwata mmundu nga bakwata chairman Nyanzi Fred Sentamu Ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform abasajja ne bagenda maaso n'okulabika nti bamututte mu kifo ekitannaba kutegeerekeka n'okutuusa essaawa ya leero embeera nga bw'etambula mbagambye nti babadde bakava okulabula gavumenti nti please essaawa 48 omu ku baalabudde gavumenti mu lukuŋŋaana olw'abamawulire yabaddewo n'agenda maaso n'okulabika nti yakwatiddwa. Ekibiina kya NUP tikyakozeseza kigambo arrest wakati mu kulangira ebyabaddewo bagamba nti yabadde abduction yawambiddwa buwambibwa n'agenda maaso n'okulabika nti yatwaliddwa kakati mu bagenda maaso n'okulabika nti babanjibwa ekibiina ekya NUP bwe kibanja okuteebwa okwa Dr. Kizza Besigye kakati ate bagaseeko okusaba okuteebwa kwa Ssabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Sentamu nga bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula kakati nno okimanyi bulungi amawulire gasoose kutegeeza nti Ssabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Sentamu akwatiddwa oba awambiddwa kakati era amawulire ne gategeeza nti omumyuka w'omugezi w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro naye yabadde akwatiddwa oluvannyuma ng'ayitira ku mitimbagano. Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yagenze maaso n'okulabika nti yavuddeyo n'ategeeza nti yasimattuse ye ogenda maaso n'okulabika nti akwatibwa nti ye yasobodde okusimatuka okukwatibwa era nga ye si mukwate at least we can confirm mbeera nga bwetambula kakati jjukira NPAL FM 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo buli lunaku olwokubiri nga bwe luli olwaleero PAL FM ekyaza amyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ye Alex Waiswa Mufumbiro. Programu y'ennaamwatulira ebeerawo ku ssaawa emu yakawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 buli lunaku olwokubiri. PAL FM ebeera ne Alex Waiswa Mufumbiro eyasimatuse okukwatibwa akawungeezi akayise. Kaakati kitegeeza n'erwaliro giteekeko ku ssaawa emu ey'akawungeezi Alex Waiswa Mufumbiro ajja kuba alukuvira ku ntono anaabeera ne Kayongo Hakim nga bakubuulira ye yasimatuse atya. Kati yasimatuse ffe tumulina ku ssaawa emu temuseka eyasimatuse Alex Waiswa Mufumbiro eyasimatuse okutwalibwa abasajja mulinde ku PAL FM essaawa emu ey'akawungeezi ak'olunaku olwaleero as usual. Eyasimatuse ne Kayongo Hakim ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero ku PAL FM ekula eri omuntu wa bulijjo wano wendi we bagenda okubeera inshallah. Kino kyo kitegedde kakati mu byonna nga tugenda okudda ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye batugambye ennaku 5 nga talya naye kansooke nkwe Besigye wano Dr. Kizza Besigye. Our struggle has been very costly to those who want change.